Bazadde mwenna ngomanyi nti olina omwana nga wazaala omwana ali ku ssomero mu Buganda wonna, njagala mwotaagingira abazadde mwenna. Njagala mwotagingire Dr. Ruth Acheng, njagala mwotagingire Dana Atwine, Janet Kembabazi n'abantu abala bonna njagala bali ku video eno bulungi nnyo, tutambule mpola mpola. Ennamba eno gye ntadde wano njagala omusuubuzi omu oba omuntu yenna ng'oli mu Kampala oba ng'oli mu Mukono wa Kiso ng'osobola okukuba essimu nga totidde. Njagala ombuulire before nga sinnagenda kuli kiggulo lugiwadde akalowoozo. Njagala ombuulire oba sindika message ku WhatsApp ombuulire amazzi ge bayita Nirvana Pepsi Cola geekola gakoma kubeera mu katale mwezi ki mwaka ki. Amazzi ge bayita Havana gano gasemba kubeera ku katale mwaka ki oba gasemba kufuluma mwaka ki, galyoke gafulumire mu Lubiri ku lunaku lwe Sande gano. Njagala omuntu ankubira essimu nga musuubuzi w'amazzi ambuulira amazzi gano gasembera kubeera mu katale mwaka ki mwezi ki. Omuntu yenna ng'olina information giteeke mu inbox yange oba otyo gyogerako oba ogenda kukuba essimu obulira abantu then ndyoke mbawo information tulyoke tuva wano. So omuntu yenna ennamba eyo gitaddeko bulungi nnyo. Njagala omuntu ng'oli musuubuzi w'amazzi oba kye tuyita beverages nga omanyi amazzi gano aga Havana agakolebwa Pepsi Cola gasemba kubeera mu katale mwaka ki mwezi ki, then ndyoke mbawo information ekwatagana ku ekyo. Alright, kati njagala genda ku video nga bwe mbangisengese. Okusookera ddala nga sinagenda eyo, njala okubaza nnyo bannyabo ne bassebo babalangira n'ababejja basava ne bannaava mwenna abakyali ku mitimbagano egy'enjawulo okusingira ddala ku bwenyi bw'ekitabo gye mpita Facebook, njagala babeera ku TikTok mwenna abakyala n'abaami abakyali mu struggle batambuza ensonga, abali ku Twitter nammwe mbeebaza mwe bali kukola mulimu gwa kutambuza struggle, ate era mwe bali kutambuza information, mwe bali sharing information, mwe bali kulwana ntalo zange gyesiba kubanga nze obudde obulwana entalo si kyabulina, nemmwe mwe bali kulwana ntalo ne mulizoninga abantu ne basobola okuba nga bafunamu ku magezi. So njala obebazaako ensuso mwenna abakyala n'abaami gyesiba kubanza olumu banne base olumu nga nebintawaanya ng'ate eri abantu abagwa eddalu kati mwe ne musobola obatwalako ebotabika ne bafuna ku ddagala. So njala obebaza mwenna abakyala n'abaami abalikola ku nsonga ezo, mwenna mbebaza isaluti mwe bali kulwana ntalo zange gyesiba kubanga abantu abamu babasaana okuwaako eddagala obatwala ebotabika. So mwe bali nnyo mwe balira eddala okuba nti mukola omulimu ogwo. Alright, bwe mmalaawo kati mba ngenze kalowoozo ka leero tulyoke tugende ku video entuufu eyatuleese bulungi nnyo. Alright, akalowoozo ka leero kagenda kuva mu lugero olugamba nti babikulya abalungi emirimu entasiima ebulaagiwa. Nga bwe mumaze obibabaza mwenna abakola emirimu gy'oku reasoninga abantu okubabuulira naki kye balina okutegeera, njagala obebaza ennyo bwe bali mulimu ogwo. Era mu kalowoozo kano nange mu kalowoozo ka leero njagala kwebaza abantu bonna benjagala okuwa obubaka buno babutegere bulungi nnyo. Mu kalowoozo ka leero tugamba nti babikulya balungi mirimu entasiima ebulwagiwa. Ekivundulwa nti omuntu bw'akola asiimibwa, ate era omuntu bw'abanga ebiseera akozesebwa ebiseera ebisinga bamwagala nnyo mu kubanga akola, naye nga bikutuuka mu kumusasula olw'omu kugabana ne wajja obuzibu. Kale nno butyo mu kkowe lino mwe ngenda okusinzira okwebaza mwenna abantu abampromotinga buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika ku mikutu egy'enjawulo nti mwe bali nnyo mwe balira ddala. Oba ompromotinga mu mbeera embi oba ompromotinga mu mbeera ennungi, mwe bali nnyo balira ddala kubanga tewali promotion oba tewali kitunzi atunda kintu mu mbeera nnungi oba mbi nga tomusasudde. Kale mwenna besisasula nsimbi abapromotinga betuyita ba criticizers, njala obebaza nnyo ondere besisa bakikola buli lunaku mwe bali nnyo mwe balira ddala olw'ensonga nti okusinziira ku kyemmanyi nti abantu akupromotinga nga tomuwadde wadde n'ekikumi aba asaana okusibwamu ekitiibwa olw'ensonga nti bweti nti ebiseera ebisinga bwe tuba nga tutunda ebyamaguzi mu nsi yonna oba okwetola ensi yonna tukozesa ekintu kye tuyita bakitunzi abatunda okulanga ebyamaguzi be tuyita ba promoters. Ekintu ky'okupromotinga ebyamaguzi kya bbeeyi nnyo kye tuyita promotion kubanga TV ne radio station mu Uganda zikisasula ensimbi nnyingi n'okwetola ensi yonna. Ne bw'obanga oli awo otudde webase tolina binako olina promoting anayogera erinnya lyo buli kaseera mu social media ku TV ku mpapula z'amawulire wonna w'oli kitegeeza nti oli kyamaguzi kya bbeeyi ate ekyettunzi. Kale butyo munnange njala bebaza nnyo mwe bali nnyo okukola omulimu ogwo olw'ensonga tukimanyi ne bwe tugeze mu byabufuzi ekintu ekisinga okukalubya bannabyabufuzi n'obakalubiriza embeera kye tuyita promotion oba campaign. Campaign kyekintu ekyasinza okutwala ensimbi okuzijja ku bannabyabufuzi kubanga aba yeetunda bantu. Kati gwe omuntu bw'aveera nga promoting on daily basis
ng'akozesa data we, akozesa ebirowoozo bye, amaanyi ge, obudde bwe nga promoting on daily basis. Ne omaze wiki toliiko, omaze mwezi, omaze ennaku nga toliiko naye nga erinnya lyo likyatambula ku social media. Kitegeeza akola omulimu gw'amaanyi nnyo. So mwenna ba promoter muli mu ngeri yonna mbeebaza okuba nti mukyakola ekintu kino kubanga si kyangu. Si buli muntu basobola omwogera ku social media. Si buli muntu basobola omucriticinga nedda kubanga tugamba nti bw'osanga ng'omuntu ng'akuba omuti nga tekuli miyembe oyo abeera aba asaana kutwala butabika kukebera omuntu nti omutwe gwe mulamu bulungi. So njala kubaza mwenna ba promoter ba criticizer mwenna ba promoting ekintu kino nti mwebale nnyo mubali nzaani kubanga sidadde n'ekikumi naye ng'oli buli kaseera abeera ku program n'akola kino n'akola kiri ng'ofuuse content. Bw'obanga omuntu ofuuseko kiba kitegeeza nti oyina level gy'ogenzeeko enda n'oba toliiwo basigala bakwogerako ekintu nnyo si kyangu nnyo olw'ensonga nti bwe tulaba celebrities on international level basasulira TV boogerako, bwe tulaba abantu mu Uganda betuyita ba artist ba politician basasula ssente bannamawulire bakavalinga obajjako information oba okuboogerako. Kati obanga oli akikola nga tomusasudde on daily basis, weekly, monthly, yearly ng'ayogera ku linnya lyo kitegeeza nti obira omwebaza. Bwe mbagambira nti babikulya balungi mibirimu, nti basiima nti balungi kulya balungi mirimu, kiba kitegeeza nti omuntu olina okumwebaza n'omuga nti munnange kola ogwo gwennyini gw'olina okukola kubanga si kyangu nnyo olw'ensonga nti promoting a product si kyangu. Kale no jalo bebaza munnange mubala nnyo balire ddala okuba nti mukola omulimu ogwo promoting erinnya ly'omuntu ekiro emisana akawungezi nga gwe wakwata tenda ya promoting omuntu oyo oba promoting Lumbuye wala nnyo balire ddala mukulu tojjangu okwo mwenna bali eyo mbaagala nnyo bali kola mulimu ogwo olw'ensonga nti si kyangu. TV ogenda kusasula omuntu okwogera erinnya ly'essente empitirivu munamawulire okucaza percentage empitirivu naye gwe nobanga okikola ku lunaku ku makya olw'eggulu akawungezi mu ttuntu ng'oyogera ku linnya Lumbuye. That means I salute you bali balire ddala tojjangu okwo. Mpozi nga nsembyeyo mu kalowoozo ka leero nti mwenna ba promoters bakola ekintu social media ku TV ne ku radio, bw'obanga olina information ekubulamu ku nze okwongerako ku gy'olina ku promoting erinnya lyange, please enamba yange ku Facebook account zange eziri ku page bili Fred Kajubitu kweri ne Lumbuye Broadcasting Service kweri essimu yeberako 24/7 osobola ojjukubako n'ekwongerako information n'oyongera promotinga ekintu ky'omanyi ky'otunda nga document ekitunda. So bw'oba oyagala more information, please don't hesitate, call me direct or use WhatsApp. I'll pick your call and I give you more information about me. So that mukitegedde essimu yange ebeera kubanga ebikubulamu byagala okwogerako ebirala bye mwagala okwogerako okupromotinga essimu yange ebeerako 24/7. You can do it more and more kubanga nja kuwa information nga bw'ogyagala. Saagala mwogere information abantu gye batayinaako omutwe n'amagulu, njagala ojje nkuwa information entuufu nga bw'eba gy'olina ekukendeddeko nsobola okukuwa endala n'oyongerako n'obanga osobola okukola ekyo buli lunaku. So mukitegedde bulungi nnyo. So don't hesitate to call me, either direct call or WhatsApp. Nja kuwa information bwanga gy'olina ekuweddeko osobola okubanga okola ekintu ekyo. So njala bebaza nnyo mu kalowoozo kale mbali nnyo balire ddala mwena ba promoter kubanga si kyangu. Si kyangu. Kati nna bwe nva kalowoozo ka leero njala genda ku kigulalogi. Mu kigulalogi kya leero era tekigenda kwawukanako nnyo na kalowoozo. Naye kino ekigulalogi kya leero njagala kigenda eri mwenna bannayuganda abawangaalira mu kitundu oba mu ggwanga Buganda. Before nga sinnagenda eyo, social media ebadde eriko ebigambo bingi nnyo ebitambula nga byogerwa naye nga mbiraba ate mbiwulira. Naye tugamba tutya mu kigulalogi kya leero? Tugamba nti batakankwenge gw'olya naye yakutta. Batakankwenge gw'olya naye yakutta. Kino kivundwa kitya? Nzize mbalambululira ensonga zino obuvo n'obudde bw'ensonga za Buganda ne Uganda wakati. Nti Buganda teberangako na mirembe nga gavumenti ya wakati weri. Either babeera kumbiranye olw'ensonga nti Buganda ng'ensi yali yeetongodde. Era nabagamba nti Buganda mukulu wa Uganda era mu tebasobola kitegeera. Kati batakankwenge bona nabe bakutta. Ekigambo kino nja kijja oba ngenda kijja mu ngero ezimu ezivunulwa nti abantu bobeera nabo ebiseera bisinga bagenda okutta nga tumanyi. Abantu basinga batuweekeko naye nga tumanyi nti batemu nnyo ku level etakkirizibwa. Tutandise tutya? Tutandise bwe tuti. Munnange nazze kuno nga empologoma ya Buganda oba Ssaabasajja Kabaka kuffe kennyini fe abantu be fe tubeera tumukingiriza okumwetolooza obuwagizi n'obukuumi okwetoloola ebbanga lyonna ery'obulamu bwe okuva ku bassekabaka bonna abaatandikawo Buganda. Naye era tugenza okulaba ng'emponga byoya ez'Abaganda abatakyaliramu mpeka emera batandise okwagala okulya mu Buganda olukwe n'okugisaanyaawo nga beefuula nti bo balungi okusinga abantu abalala.
kino kijja kuki nkijje nti nze history gwensomye ne gwenjagala bategeeza ku muyinza okutegeera avira ddala mu 1965 paka 1966 butyo nga bawangangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa ayorekere eggwanga lya Bungereza butyo Abaganda emponga byoya nga beerimbise mu gavumenti eya Kawenkene Milton Obote ne Yoseri nga naye mwali butyo balumba olubiri ne balukuba ne balusesebbula yoga nga Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa awanganguse ayingidde eggwanga lya Bungereza era gye bamulumba munnange ne bamumiza omusu kiki ekyatuukawo era bwali butakkanya wakati wa gavumenti eyite ya wakati ne gavumenti ya Buganda ngera baliddemu olukwe kino kijja kitya kijja nti eri abantu abalowooza nti Obuganda waliwo akakundi k'abantu akalina obwogerera kino kikyamu ekisookera ddala amannya ganze Lumbuye ndi muzzukulu wa Mbogga ndi muzzukulu wa Lumbuye mwensibukira ddala nze nno gwolaba abantu bambuuza lwaki njogera ku nsonga za Buganda ekisookera ddala sobola kwogera ku nsonga za ggwanga yonna nga sinayogera ku nsonga za Buganda wensibuka ekyo kikyamu ekyokubiri Obuganda ye custodian w'ettaka lya Uganda n'erya Buganda yonna abakulembera ye Ssaabasajja Kabaka abamukingiriza be Baganda okitegedde bulungi nnyo kati njala bategeeza mwenna mu kigulalo gikyaleero buli ali eyo ng'obuusa ensonga za Buganda amaaso nga wagula poloti mu Buganda oba oyina ekibanja oba oyina ttaka munnange ngenda kugamba mu biwandiso osookola ndibadde osooka ku protectinga Ssaabasajja Kabaka nga custodian omukuumi w'abantu Abaganda n'abatali Baganda abaasiisira mu Buganda kubanga mission ya Yoseri tibahabula otabasira mutano wa kale kyenzi yaleta mzeze nsanga bisibe na nyiri kabuyonje etambula singa jjawo Ssaabasajja Kabaka ebisigadde byonna agenda kubeera mye abettaka lyonna agenda ditwala nga tena kwebuuziza oba oli Muganda oba oli Musoga oba oli Munyoro oba oli Mutoro oba oli muki nenga wasisira mu Buganda bajja kujjako nga wala wekigenda maaso ekkalamojja kati nganze yakimanya n'enkibuuka kwe kujja okwogera ensonga zino awo nga sinagenda njagala nsimbewo kessira ekisookera ddala Obuganda bukolebwa bantu ate abatali Baganda bokka nedda Obuganda bukolebwa bantu era Ssaabasajja Kabaka akumibwa bantu era akingirizibwa bantu oli wajja n'akugamba nti simanyi totekeddwa kwogera ku nsonga za Bwakabaka Ssaabasajja Kabaka akimanyi nti bantu bamukuumye era n'emikolo egiwedde mwamulabye nga yeesulubabba bakungu ng'ekifaananyi n'obwenyi bonna aboolekeza abantu be abagamba abantu bange mukyaliyo mundaba bwenfaanana naye abantu abasinga obungi tebasoma vidiyo na bifaananyi byetegereza Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde alaga yalaze nti abantu bamwe mumbeereddewo naye abantu abatasoma tebasobola kusoma facial expression ne body language nti abalaga nti mwe mumbeereddewo ekyo tebasobodde kiraba eyo nno sijja kulwayo okujjako bazzaakokko emabega katono tugende bwe tuti nabaga tugenda kikwata mpolampola ekigulalo kyaleero nze nganze Omuganda nze nfula Ssaabasajja Kabaka kyali olw'ensonga nti Ssaabasajja Kabaka yentamwe tudde ku masiga amasiga gabeeramu enku ezikumwamu omuliro enku zituula ku ttaka kati ffe ttaka ffe enku ffe masiga Ssaabasajja kwatuula kati teri ntamwe esobola kutuula n'efumba ekintu kyonna nga tewali kikwekoze ekikwetudde kitegeeza tulina obuvunaanyizibwa kyenkanyi okwogera ku nsonga za Buganda mu kigulalo gikyaleero njala bategeeza nti buli muntu yenna gy'oli bifo nga tebalina kusiruwaza Ssaabasajja Kabaka oba Buganda ye custodian w'ettaka ly'Abannayuganda bonna basangibwa mu Buganda oba oli Muganda oba toli Muganda ate njala kujjukiza abantu abamu nti Buganda yali nsi eyeetongodde era ng'erina ebintu byayo byekola ne byetambuza ng'eggwanga eryetongodde kino njagala mukijje ku nze era mukitegere bulungi nnyo eno yendaga mulimu oba yendaga mulimu ekitongole ekikuuma ddembe kya poliisi ekya Buganda egyo tuyita badge oba identification y'abapoliisi abali abapoliisi ye badge ya poliisi ya Uganda eyasookera ddala ye badge ya poliisi eyasookera ddala mu Buganda nga ne poliisi ya Uganda terina badge ya kyuma ng'eyo eya Buganda yaliyo ogire bulungi nnyo eye badge ya poliisi ya Uganda byenjogerako mbinako information mbinako buli kimu n'obujulizi kati gwaliyo nakugamba nti tusobola kwogera ku nsonga za Buganda eno badge yabalangira yabambeje yabaki yabasajja abali bakumu Buganda n'okutuusa olwaleero badge yino bwe kuba kuliko MPM n'abyabufuzi alina badge eno oba omulangira n'omumbeje era nga na badge eno jangu onkuba emiggo awo sigenda kulwawo ntandise ntya ekigulalo gikyaleero ngenda kiwanvu yamu
era mmala okusomesa omukulu omu ategere bulungi nnyo tulina ekizibu ekigulalo gye kigenda kuwanvuwa tulina ekizibu mu Buganda tetwamanya baani abaasiiga abakulembeze abaateekebwa emmengo nkiddamu tetwamanya banti ki abaasiiga abakulembeze be baateeka emmengo tetwamanya nti zaali nkwezenge nga basinga obungi baali bayenyeza byabwe ate nga bantu nkwezenge omukulu omu yavuddeyo n'ayisa eddoboozi n'ayogera ebigambo bingi nnyo bye njagala okukwatamu mpola njagala kukwata mu bigambo bye then ndyoke mulage kye bayita okusomesa n'okunnyonnyola ate njagala ategeere abategeevu bye bategeerere butegeevu bwe bagenda okunnyonnyoka ensonga mu bunyonnyofu bwazo nga bannyonnyofu banyonnyola ensonga z'abannyonnyofu be bannyonnyolera mu bunnyonnyofu obwa ddala omukulu ono yeeyita Mathias Mpuuga Nsamba naye okusinziira ku history gwenfunye era naye nkwezenge era nsobole ebigambo bino byayogedde bye njagala nkwatemu musomese bulungi nnyo ndyoke ngende ku information gye mbaleetedde ate buli mwagenda kutya mwabiwuliddeko bulungi naye njagala nkwate mu video kennyini gye yayogedde nga simuvudde simuvumye alyoka ategere nti abantu bamanyi history ate bamanyi ebintu bya Buganda okusinga bo ekizibu kye tulina abantu bangi nnyo abeerimbise mu Buganda nga bayita amanya g'Abaganda naye nga si Baganda sijja balusi ebigambo bino yabyogedde bw'ati bye njagala nkwate mu bulungi nnyo nnyo yoka tugende mu maaso yayogedde bw'ati oyambadde akakofiira ka nuupu aka people power gogamba Kabaka jjanjabwe oli mu bwiyo Kabaka Katikkiro oli Kasujja Olubinga oli Namasole gwe Saabaganzi kojja wa Kabaka abakola ebyo kamba buli bati baagala Kabaka kuteekawo collision wakati w'Obwakabaka ne NUP oteekako otya akakofiira ka NUP n'ovuma Katikkiro wa Buganda n'ogamba nti nja kusirika Obwakabaka ne NUP bali mu competition. Are they competing? Nze Deputy President wa NUP mu Buganda nkoleka mutaddeko akakofiira ovume Katikkiro wa Buganda nsirike nikikojogo sitegeera byafuzo ebitambula sitegeera nti ono alina kyavuga naye atwekweseemu gwoseewo olukonko wakati Museveni musiru obutamanya nti twamugoba mu Buganda Museveni musiru obutamanya nti nina okuteekawo embeera eteekawo nti waliwo collision course wakati w'Obwakabaka ne NUP. I'm the Deputy President nali Minisita wa Kabaka ovume Katikkiro okyobole n'Abagereka nga nze Myuka Kyagulanyi nsirike ngambe nti amanyi abawagizi baffe nnyo omanyi. No, I can't do that. Mbambi trains a cause eyokukumaakuma abantu ba Buganda batambule naffe. Alright, wulidde bulungi nnyo. Kati mukulu Mpuuga Mathias Nsamba njagala nkunnyonnyolera nkusomese bulungi otegere mukulu. Gye tuyitaayita eyo gye tutendera bannyaffe okufumba naye ng'ate ebira abafumbi abasinga okufumba bulungi nnyo. Njagala kusomesa Oluganda olutegereko bulungi nnyo. Wayogedde ensonga zino era ng'oli mukawuufu nnyo ng'omusosa naye obutamanya tebukugisaako musango. Njagala kukunnyonnyera kisookera ddala. Mbaze ebbanga nga nkola program eyo muli Mbulange Mmengo ku bwenyi bw'ekitabo kuno ku YouTube n'emikutu emirala nga nnyinnyonnyola bulungi nnyo obuvuna obuddo bw'ensonga za Buganda era baani abateekeddwa okubanga babeera mu nsonga zino. Kye njagala omanye mmwe bwe mutaamanya nsonga zino ffe twazimanya ekyokubeera nti wakolako Emmengo nga minisita ffe tetwamanya ani yakusigayo kubanga muli bannakyeyitize ng'edda ly'obukadde naye ffe tetujja kwogera ku nsonga zammwe oba obusinsibuko zammwe tugenda kwogera ku nsonga ezirabika ng'owejjangabika tutandise tutya bwe tuti wuliriza mukulu ogambye nti oli ateekako akakofiira n'ayogera ensonga za Buganda ng'ayala kwawukanya Mmengo ne NOP oba ne gavumenti sibe biki by'oyogedde awo. Well and good. Njala kutegeeza ekigambo kimu ffe tetuli basiru okujja okwogera ku nsonga zino kubanga tukimanyi abaali mu Buganda olukwe balidyamu okuvanga Buganda yakafuna obwetwaze ate nga Baganda n'okutukola bakyakikola. Ekyo njagadde ekikunji kyokubiri nzize mbasomesa abantu baani abavunaanyizibwa ku mbeera bwe banga ekyankalanye eya Ssaabasajja Kabaka. Muno temuliimu Katikkiro nga bw'omwogeddeyo nsobi. Mayiga tavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka kabeere mu myuka we ekyo kikyamu tekiriiwo. Ogambye nti Ssaabaganzi oyo kojja wa Kabaka
tavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Ekyo kikyamu. Namasole yabeera maama abazaala Kabaka oba eyasikira nnyina. Tavunaanyizibwa ku bulwadde bwa mutabadde we. Nedda. Tavunaanyizibwako. Ate era njala kubuuza. Nze okujja ku mutimbagano kuno n'enjogera ensonga zino nali nakyentegedde ng'omusajja Omuganda. Kubanga twamanya nti mwagala kuttira Ssaabasajja Kabaka mu ngeri y'ekimpooze nga teyali ategedde. Njala kubuuza mukulu. Emyaka gye waakamala mu bukulembeze ng'oli mu kibiina kya National Platform. Oyala kuŋŋamba nti mukama wo tomuwa kitiibwa kubanga yavaayo ku mutimbagano emirundi egisinga n'agatusabire nnyo Ssaabasajja Kabaka. Embeera yeetaaga essaala obulwadde buwanisa amatanga. Oyala kuŋŋamba ne President gwe twalwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye omutwalira mu kategori y'abantu abalwanyisa Buganda obatamanyi Ssaabasajja Kabaka mulwadde. Gwobutamanya abo nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde tumanyi ekigendererwa lwakyo kubanga tukimanyi Mayiga ye yakusomesa era yakubulya ki ekyokkola ogutali musango. Kubanga tugamba mpulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze kati gwe tetusobola kubuuza bibuuzo nga Mayiga afutubadde ku Buganda nga muli ekintu kyekimu. Ekizibu ky'okwogera ku Mayiga n'ansobiiza mwezi mukola kyenjagala okusomesa olwaleero. Njala kutegeeza ku bantu bwayogeddeko abalina okukwataganya ku Ssaabasajja Kabaka ku bulwadde bwe tekuli wadde n'omu ateekeddwa wadde okuyimirirawo mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka ng'alwadde. Kamba kuddemu gwe kennyini wabamenye nkubuulira baani abateekeddwa okwogera ku nsonga zino n'ebifo nga sinagenda eyo. Emyaka gibadde ena n'ekitundu nga twogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wali ovuddeyo n'okolako posti yonna ng'esabira obanga eyagaliza Ssaabasajja Kabaka okussuka obulungi. Oyagala tugamba nti tomanyi nti Ssaabasajja Kabaka abadde mulwadde. Gwe ku platform yo ku Twitter oba ku Facebook bwenyiwa ekitabo wali okozeko posti wadde nnema oba ya sentence 2 oba ya nnyiriri 2 ng'eyogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nti batumusabire. Naye omukulembeze omu Robert Kyagulanyi Ssentamu azze akikola lunyinga ateekayo post. Oyagala tugamba ne President naye ye ebintu byakola tebikwatagana gwendowoozayo. Kati kansoke nzajja mu katambiko kano eddakiika sekendi 3 ng'ojjonjola abantu kubuli abantu abatuufu abateekeddwa okubeera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Wulira oyambadde akakofiira ka Nuupu aka people power gogamba Kabaka ajjanjabwe oli mu buyoka wa Katikkiro oyo omu oli Kasujjulubinga oli Namasole gwe Ssaabaganzi kojja wa Kabaka. Omuntu gwayogeddemu mutuufu ali ogwo Kasujjulubinga kati atalukutambulire akusibira amenvu entanda. Kasujjulubinga gwayogerako wuuno mu bigambo bye kennyini ng'alemeseddwa ogenda okulaba empologoma ya Buganda. Kyennavuga nti togezanga n'okola ensobi n'oyogera ekigambo nga tosobola kinnyonnyola bulungi nnyo. Kasujjulubinga ngenda mukuteerako asangulewo ka vidiyo ke wakoze era otegeeza abantu bo abakuwugiza obunyama nti it was a mistake gye wakoze okulirizinga audio eno kubanga obutamanya tebukugisaako musango saamanya ani yakusiiga Mengo nga tewamanya biki ebirina okukolebwa. Iyo voice no ndoza kama ku nsonga z'Obwakabaka Buganda nga BBS weri kyali yeetaagisiza abalala okukoola ne batandika nga Simba bwe yatandika ebintu by'engero nga Mengo weri ng'eyagaliza Obwakabaka bwaffe okutambula obulungi. Kakati mu bintu ng'ebyo abalina kye bafunamu bo balina kye bakola kibafunamu tekyali badde kyamagezi nange kennyini okugira naye bwe ndabye ng'obulimba busutse n'abankowoola naye ng'eriyo agenda okuntaasa bwe nakuba omulanga gwa luli walaba yantaasa wala yankuba akaama bwe kinajja kino kaakati nagenze ku lubiri ngobeddwa bweru ng'amagye ge gantwalaganya ani agenda okulabirira famire zange. Naye amagye tebagabuulira baabitiibwa balina kugenda kulaba Kabaka banzira bananze bye nasoma simwe banange bikyamu olaba Kabaka ku buliri bwe olaba Kabaka mu kisenge kyamba nti teryanzigalira naye ku mulembe guno ogw'abaana abagezi tuzze tukuba emiranga ng'abantu bagiwulira bwe twagezaako okulwana entalo zaffe ng'ab'Emmengo batutundako embuga zaffe tetwafuna kwanukulwa era okukkakkana nga ngenze eruzira olw'ettaka era nga lipangiddwako emisango. Ku kino ekyokubiri era najja wano n'endaaja na kitalo mabeere Katambi saafuna kwanukulwa kwonna. Kaakati essaawa eno ennyimba mbadde nziwulira emitimbagano mbadde njiraba nga bakoola Kasujjulubinga Kasujjulubinga alina emikolo egiwera 10 egitali 10
egitali 15 muli okwambaza Ssaabasajja eddiba eryengo ne mwogererako bino nti olw'amabala abiri ovudde mu balangira bembadde nkuma n'oli obwakabaka okumukwasa empima Naluwangala. Kaakati ebigambo ebyo byonna buvunaanyizibwa saalivuddeyo ssaawa zino kubaako kyenjogera naye nga bwompise n'okulajana kw'abantu n'abo abayimbye ennyimba omwezi guno nga 19 oguwedde neesitula nga mpulidde amaloboozi gammwe ne ŋŋenda ku lubiri ekireka nasangawo amagye ne baŋŋamba nti nga tofunye lukusa kuva wa Katikkiro Peter Mayiga gwanuweta nali mu mmoroka njeru eyakkuluga waliwo eyanyamba okunvugako zaali ssaawa 3 ez'okumakya nagezaako okukubira ab'omu ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka essimu oko kwe tuyita mu Buganda okweyiwa amanda mu mbugo. Wakoze audio n'ogita abakujjajjatta ne bagitambuza wiiki zokka naye ngenda kukusomesa kubanga oli nsobola otegeere. Mu bantu be wasomye mu katambi ako omuntu omu avunaanyizibwa ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka singa aba akyadde wa Kasujja yoyo g'owulidde Oweekitiibwa Jjajjaffe Kasujju Lubinga yagaanibwa ogenda okukola emikolo okulasa Ssaabasajja Kabaka mu mbeera mwali. Wakipostingako kwokonna ku social media platforms zo nedda. Kati njera kubuuza musajja wo Sanoga Mulengejja Kawenke ne Mr. Alaji yali apostinzeeko ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nedda yatuga nti wa Alaji ffe ne tugamba nedda n'ennwana nammwe okutuusa ensulu yategeera nti Ssaabasajja Kabaka olumbero mu balembirizi mpaka olwaliro. Kati goba ombuuza nti musaaki mwenyimirira okwogera ku nsonga za Buganda kiba kitegeeza nti goli mbuzi bubuze yabula esaana okubbulula mu buzi bwo ate odde mu buliga kubanga obuliga bwe butawuliza ne busirika naye embuzi n'oba ogenda jibba lwaki lyetambula ekuba enduulu kyendi bukola. Kati mukulu njagala nkutsomere Ssaabaganzi kojja wa Kabaka takwatagana ku nsonga za Kabaka singa aba afunye obuzibu bwalwadde tekisoboka. Namasole nnyina wa Kabaka naye tavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Kabeere Katikkiro Mayiga bamyuka we teri akwataganya ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ku bulamu bwe. Kabeere Mulangira, Kabeere Mumbejja, Kabeere n'abakyala nedda. Bano wammanga be bantu abavunaanyizibwa ku nsonga singa Ssaabasajja Kabaka aba afunyemu obukosefu. Asookera ddala yono mwennyini gwemva okuzanyira Kasujju Lubinga mwamugoba tewakkiriza genda ebbanda mu lubiri. Kuliko Mutasingwa ono naye mutaka, kuliko Mugema naye mutaka, kuliko Jjajjaffe Kayira Gajuule, kuliko Muteesaasira ne Kasujja Ebusujja. Kati ne kubeerako n'abakyala basatu abasiige abanga bannansi n'abalala bakola emikolo egy'enjawulo. Kuno kuliko Namusu ono yakola ku nsonga ezandibadde ez'okutegula Ssaabasajja Kabaka mu mbeera ey'ekintu singa abayagadde okwetaawuluza. Nakubulwa ye mukyala abeeranga Nansi gwe tuyita Keyala alaba Ssaabasajja kembeera mwali yamuwa eddagala yayogera buli kimu. Ne Nakakande be bakyala basatu. Kati gwe wakoze audio manyi bagatambula empolampola n'oteekamu abantu abakyamu kubanga tomanyi muli mu bubuze mwawula mulina okutegeezebwa nti abasiga mu kifo kikyamu nnyo. Wakoze audio nga tumanyi tusobola oginterpret nga we can interpret each and everything kubanga tumanyi twakolera ku byoto. Nebwe ekikulu temumanyi mwagala nnyo okwogera politics ow'ekiralu. Kati njala kugamba mukulu bwe mba nga nkunyonyodde ensonga ezo era njala tegeeza abakugoberera nti mmwe bennyini mugenda kweyiwa amanda mu mbugo ensi ebategera ensibuko yammwe obuvo n'obuddo nga nabo gye simufungize. Olw'ensonga bambi mweyanise nnyo ku nsonga ze mutamanyi. Ndowooza otegedde bulungi nnyo mu kiggulalo gikyaleero njala kikomyawo ofune essomo n'abo abakugoberera balowooza nti bakujjajja ttamba oyogera nnyo simanyi omanyi kikyamu. Kubanga tomanyi ate nga atamanyi abeera muyizi ne tumuyigiriza yensonga lwaki baateekangawo ebigango. Okifunye mukulu kansubira nti ensonga okitegedde bulungi nnyo kyembadde njagala okuteekawo abantu bakitegere nkiweko ekitangaala bantu bakifunye bulungi nnyo. Ndowooza otegedde mukulu
Kirase badde ya chimpowooze sikutte wadde omuggo nti nkubye nenjagadde kutegeeza mbufunze ekigwaloji nkimaliriza kati njala genda ku information yandeese. Sharing a video. Olwatuuka nga mbalabira nakuzo ziri 19 omwezi ogwokuna omwaka 2023 amannya Lumbuye Chemical Ali yayingiddewo kati oba oli agenze nange simanyi kati Chemical Ali in the house. Tutandise tutya okusookera ddala twogedde ebigambo bingi nnyo ne bibona social media wonna era abantu babitegedde. Ntandise tebaako munda byabufuzi yenna ng'agamba nti ayagala enkyukakyuka nga takola bigambo bino wammanga. Abantu abali mu diaspora bimujege emuvuma bibatambuza n'okusasula obumu butambuza struggle essaawa zino. Waliwo ekitambula kye tutambuza nga 8 Ogwokutaano kye tuyita economic shutdown n'ebikirimu ebirala. Njagala ombulire omuntu ki member of parliament oba kansala eyakitadde ku mutimbagano gwe ku bwenyi bw'ekitabo ku social media wonna taliiwo nga ne kye twasooka okukola mu mwaka oguwedde guli kye twali economic shutdown countrywide. Tekuli munnabyabufuzi yenna wankyukakyuka gatali mubuzi owali mu nopu yakyogerako tewali. Kati kikuwa kyakulabirako ki? Nkiddamu nga 8 Ogwokutaano tulina okwekalakaasa n'okuggala eggwanga lyonna ngera kubuuza mukulembeze ki eyakitaddeyo ku mutimbagano n'agamba tugenda kukola kintu kino era ffe abali ku social media ffe tukiteeka ffe tukitambuza kikuwa kyakulabirako ki? Gula amaaso kikuwa kyakulabirako ki? Awo sigenda kulwawo tugenze ku nsonga endala. Ngenda basaba nabagamba project y'amabaati tugiveeko oli comedy oba kandolindoli ndoza mwakategedde bulungi. Temuddako yo comedy w'amabaati muveeko. Njala tugende ku nsonga enkulu. Ngenda basaba mwena n'obuvunaanyizibwa banna Uganda. Tulina essanyu lingi okulaba nti banga live bagikwatamu naye ekyo tujja kigumiikiriza kubanga tebaagala kumanya information kubanga kati kavudde kwanjula kati katandise. Tulina ekintu kye tukola nga tetumanyi tukipromotinga. Twasuze tupostinze omutamiivu abantu bamubuze atambudde which it was very okay. Naye indirect tuba tumupromotinga ekinjala mu kitegeere. Nabagamba nti abasiraamu Saudi Arabia tebaagala kweriranya kyonna munabagoocha ne bw'okola tebasobola. Naye nina ekintu kyenjagala musooke mutegeere waliwo kiga kye bayita mu luzungu bakiyita submerging okugatta ekintu ne kibulira mu kinnaakyo. Yes yagenze n'ayita mu bantu abantu ne bamubula nga badde bakoze enteekateeka obutaswala ate ne baleeta baganda baabwe ne bazzukulu baabwe okuva e Rwanda bayingira mu baasi nozambala ne babakuŋŋaanya okulaga ekifaananyi ekibaddewo ne basubmerginga bulungi nnyo ekyo tuyita submerge ne bayingiramu ne bakwataganya ne bakola laali ennene nnyo naye nga laali badde evudde Rwanda enamba esinga ne bannayuganda abatonotono abaddewo. Kikulaga ki? Kikulaga these people are submerging slowly balina kye babala. Mwalabiko obutambi obadde butambula ku social media oba bavandimwe abalana abali mu UP abali mu SFC nga beewaana ebyo boogera. Ekyo bw'ogatta abaana bano kye bali boogera abasirikale na kino ekikola ekikoleddwa ku booda nga ono omutamivu akola ekintu ekyo kikulaga submerge egenda mu maaso arrogance preparations buli kimu kye bakola ffe tulinawo ki? We need to counter-attack these people before it's too late. These people are submerging begatta okuba nga bakola ekintu kyekimu. Ffe tulinawo ki? Mubulabe otabe bajje nga boogera bano bavuze bbaasi okuvirwa nazo nampitibwa bayingiza ne basubmerginga. Kibavuga kintu kinene nnyo. Naye na information ekikwatako sigenda gita kuba biseera bisinga bwenta information abantu bamu babooka naddala bano abali mu refugee camp babooka ne beebuusa. Sijja kyogera kambaleke bwe binaabeerawo ne mukirabe mutegere bulungi nnyo nti ebintu nga bitambula tulina okusitukiramu ng'obudde bukyali. Ekyo kyo
nakyo nkibalekeddaawo. Tutandise tuti bw'obanga oli muzadde yenna ng'oli mu Uganda naddala mu Buganda wuliriza ebigambo bino. Wano we nagambidde muyite Yoserite Babula Otabasana Mutano wakati nsede tamuzadde nsanga bisibe jiri Dr. Ruth Acheng, Dana Atwine ne Janet Kembabazi. Mumpulirize bulungi nnyo. Abazadde mulina kye mutamanyi. Bamaama bataata muwulize bulungi nnyo. Waliwo olukwe na mutaayika olutambula mu Buganda olw'okusaanyawo amabujje gammwe mu ngeri yonna esoboka era nga luteeketeeke. Muno lukuliddwamu Yoserite Babula Otabasana Mutano wakati nsede tamuzadde nsanga bisibe Dr. Ruth Acheng, Dana Atwine ne Janet Kembabazi. Mission yabo bekigendererwa kyabwe kyakusibaga baana bammwe mu ngeri yonna esobola okusingira ddala mu Buganda okendeeze naaba ekintu kino kitegeke bulungi nnyo era kigenda mu maaso. Abaana bammwe ssaawa zino bali mu bagema kimpowooze kuba twakikuba tukisuula naye ng'ennamba esinga obungi abaana abasinga obungi bali mu masomero ne bagema abaana ne batandika okulwala abasinga obungi era abasinga obungi bali mu malwaliro bafudde. Naye mwina kye mutamanyi essaawa zino mumpulirize bulungi nnyo. Amambulugga gali mu masomero kyekiresa amambulugga. Skin rashes ziri mu masomero kyekiresa skin rashes. Abaana bakuba eyaabwe temukimanyi. Amatagala tomiri gali mu kugaba masomero temukimanyi. They are poisoning your kids without your notice. Amambulugga geetoolodde Buganda. Skin rashes zeetoolodde Buganda nga biva ku bintu bali mu kuba abaana bammwe. Mission y'okutta abaana bammwe mission nnene nnyo ne temwagala gitegeera kuba mwebuzabuza nga bafuka banaaba. Tubagamba ensonga zino mugaanye okutegeera naye ekirungi ne Musa butyo Katonda yamugamba zimba eryato lino oteekemu bantu bange n'ebisolo ebinaakuuliriza era baasigala abaafa. Nammwe mbagamba mission ey'okusaanyawo abaana bammwe egenda mu maaso ate nga y'amaanyi nnyo era kigenda mu maaso bali mu kugema abaana bammwe. Ebifuba bingi nnyo senyiga abaana bakolanga emizinga egikola ki egiwamba era bigenda mu maaso kubanga mission ya Janet Museveni okuba nti bali mu kutta abaana bammwe egenda mu maaso ekyo temukimanyi bulungi nnyo era mukitegere bulungi nnyo. So mbagambye abaana muboyagala abaana ennaku zino si bangu bakuzaala mujja abaana bammwe mu masomero oba mugaana obagemesa athe mutakikole amambulugga senyiga ebifuba skin rashes amata g'embwagala agalimu obutwa bali mu biga babingi nnyo bitambula. Awo nvuddewo ngenza ku nsonga endala. Etteeka ery'emikolo egy'ekifuula nnenge wakati w'abaami n'abakyala eryayisibwa mu ssetteeserezo wa Uganda ye buvudde katono nga lisigaddeko Yoseeri okussaako omukono lifuuke etteeka. Yoseeri etteeka limufuukidde etteeka. Wetwogerera essaawa zino abaddukanya enkola eno ey'ekifuula nnenge okwetoola ensi yonna batadde Yoserite Babula Otabasana Mutano wakati nsede tamuzadde ku nnanga tageza n'ateeka etteeka eryo mu nkola. Pressure emuli bubi era kyamuyitiriddeko nnyo n'atuuka okuba nti ayita olukuŋŋaana lw'abasajja n'abakazi abakulira ekibiina kya NRM olwa Seeke olunaku lw'enkya lwakuna basobole okuba nga bateesa ku nsonga zino olw'ensonga nti kintu kimuyitiriddeko. Olukuŋŋaana lugenda kutandika ssaawa 4 essaawa 3 ez'okumakya mpaka saa 11 bateese ku nsonga zino. Naye nga abantu abafunye ku nsonga zino kuliko yennyini chairperson wa national which are the president and the national chairman of NRM, vice president, prime minister, leader of government business, kuliko secretary general NRM, house of controller and the senior presidential advisor on security and defense. So nabagamba nti mukyajjukira video zange etteeka eryo tajja designinga ajja direka waawo basina kindi baliwa biri mu kooti kigenda maaso. Ebbaluwa yino mwagirabedde atambudde ku mutimbagano njagadde gibategeeza nti enkya meeting gyeri oluvannyuma lw'abasajja bano abakulira ekibinja ky'abakulira group y'abavuga empanka omuteekako nninga nti ebbaluwa etteeka lino tageza n'alisayininga. So omusajja ali ku pressure ey'ebintu ebyo ebyokuba nti essente yazirya ate alina okusayininga etteeka naye nga tayagala lisayininga. Kati wano wenjagala okutegeereza abatamanyi bya bufuzi mu politics oba mu bufuzi buli kigambo kyonna ekyogerwa kikola amakulu ate kina kye kyongerako oba kina kye kikyusaako. Bannaffe kye bamye okutegeera
nti bojja ku social media kuno n'okola statement erina kyeyongerako oba erina kyekyusa. Nze okujja wano nempa information erina kinene nnyo kyekyusa n'okutaasa eggwanga ne bannayuganda. Ate si kikola nti ntaasa abantu ba National Unity Platform bokka, ntaasa aba NRM, aba FDC, aba DP, aba UPC ne bannayuganda bonna abatamayi byabufuzi. Yensonga lwaki nkyasigadde ku social media nandibadde navaako naye ngamba nedda bannayuganda bagenda sigalawo batya mu nsi ey'obuzibu bw'amaaso nga ne information tebagirina. Kyekinemeza ku social media kuno kati nze gwe mulimu gwange naye njala kutogeza gwamanye ebyobufuzi. Mu byobufuzi ekigambo ekyogerwa kiteeka okuba kina kyekyongerako oba kina kyekikyusa. Nze akimanyi nsiiba nkikola. Kati gwadda mu kandolindoli okwetoola ne weebuzaabuza ng'afuka anaaba era ne weetoola ng'omukka oguli mu ovulo. Nkiddamu omuntu adda mu kwetoola nga tokola statement ziyamba bantu nga weebuzaabuza weetooloola olinga omukka oguli mu ovulo kubanga tegulina way out. Kitegeeza nti byoliko tubitegeera. Tulina okusigala ku mulamwa twogere ensonga zino zonna nga batulina ozoogera. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati njala bategeeza mwerabidde nti president waffe baadde bamulumika kuvuga empanka, mwana bamutadde mu bintu bingi, bamwogedde kasasiro mungi nnyo, etteeka lyaggwa. Ono Pastor Mizingoonyo Bujingo najja nayogerera Kyagulanyi. Kati njala kubuuza Pastor Mizingoonyo Bujingo, etteeka baamala oddikola era ne lirindirira mukama wo tibahabulwa. Si kyokola omukubira essimu mugambe nti owaayo etteeka lisayininge. Kyembagambye nti any statement which is made politically ebeera erina kyeyongerako oba erina ekyekola kikyetaasa. Byonna babyogedde kati nga byasirika. Kitegeeza nti kyebaali babala okwonna erinnya lya Kyagulanyi n'okumusibako enziro bo baali bamaze okugusa information yaabwe gye baali baagala. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo wenjagala mutegeere nti ebyobufuzi buli wamu bibeerawo era bitambula bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Njala nsooka empisawo information eno ndyoke nzijja nkola information endala eddako nga njawudde bulungi nnyo. Okay. Simanyi omuntu gwe nagambye kamala okusaako wano data. Nina gwe nagambye okukuba essimu ku nsonga z'amazzi ga Havana nga sinakatyemula. Oba wali wampadde information simanyi. Oba osobola okukuba essimu ogitadde. Lindako. Kati bibino bibadde mbagambyeko. Already batandise okufulumya Minister of Health etandise okufulumya ebintu bino wammanga kambi batere wano musoke mulabe. Bataddewo kino. Bagambye be aware of MAPS diseases outbreak. Keep your child safe. Keep from spreading MAPS. Kati ndozambira bulungi nnyo mbadde mbagamba mayi mwebuzaabuzanga abafuka bana bati mwagala kumanya nsonga zino akafuluma kati. Nenga babi spreading baki be bantu banne bennyini balina kye baagala okujjawo abaana bammwe nga muganya okutegeera bibyo gemambuluga gembagambye bimbi balina kabyogerako. Senyiga ekifuba ne skin rashes bibyo mwe mugamba nti bibyo babyogerawo kati kamala okulaba banfunye information gye mbadde njagala. Alindako video bagikwata naye no kambo information nze ngende mu maaso abasigadde muneetegeerera. Alright. Mwenna abali mu lubiri ng'ennaku z'omwezi 16 ku Kabaka birthday run. Njala bategeeza bw'obanga wanywa amazzi aga Havana oba amazzi ge bayita amazzi gano bw'obanga waganywa please genda weekebeze ng'obudde bukyali. Bw'oba wanywa amazzi gano aga Nivana aga Pepsi Cola genda weekebeze oba ge mazzi ge basaplayinga mu lubiri aga amazzi bwo aganywako mu lubiri emmengo mu misinde genda weekebeze. Ensonga etya amazzi gano aga Havana ntegezeddwa okusuzira ku sosi zange ez'enjawulo gaakoma okubeera
okufulumizibwa mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde 2022 gazze mu fuluma papasire nga bagatagetinga abantu abagenzi okudduka mu misinde mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo era we gazzemu okulabikira kati bwe wanywedde amazzi gano aga Havana oba amazzi gonna nga product yavudde mu Pepsi naye ng'emaze ebbanga nga teri ku market tandika okugenda ew'omusawo batandike okujjamu obutwa ng'obudde bukyali amazzi gano gali contaminated okusinziira ku information gye nafunye gabadde gamaze katale nga tegaliko kuva mu mwezi ogw'omunaana nga tegafulumizibwa Pepsi yabadde gakola ne gafulumye papasire kutagetinga bantu baganda abadde mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka mu lubiri Emmengo gana amazzi gano n'amalaga Pepsi gyafulumiza ku lunaku gabadde gafuluma mutandike mugenda kufuna ebirwadde bino wammanga mugenda ku developing cancer cells mugenda kufuna complications mu lubuto ate muyinza okufuna slow killing poison sina kindi ekigenda okuviirako okuserengeta ewasenkaba nga obudde bukyali kati buli yanywedde amazzi ago sooka obuuze bifo nga tonnakuba nduulu gamaze ebbanga ki nga tegali ku market okuva mu gw'omunaana omwaka oguwedde gasemba okubeera mu katale gazzemu fuluma nga gagenda ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka abantu gye baganywerera basinga obungi naye okusinziira ku sources bangaye nti amazzi gano yabadde target okugawa abasajja n'abakazi ne bannayuganda abadde emisinde egyo okuba nti bakola ki banywa amazzi gano kati genda musobole okufuna kye tuyita deactivated charcoal oba kye tuyita carbonate agamakere n'amaddugavu bakola mu nsaano y'amanda osobola okuba nga bakubuula engeri gy'ogenda oganywamu bakiyita okwejjamu obutwa ng'obudde bukyali before it's too late so mwenna abaali mu lubiri ne mukozesa amazzi ga Pepsi agaakoma okubeera mu gw'omunaana omwaka oguwedde nga mwagakozesa mu lubiri please mugende mutandike okwejjanjaba ng'obudde bukyali otherwise mujja kifuuwa nga mukizza munda ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo amazzi gasembe kubeera mu October gasembe kubeera mu October so mu gwa munaana mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde omwaka 2022 gazzemu okulabikako mu lubiri nga emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gitandise okuba nti gibeerawo awo nvuddewo kati ekyo nga nkimaze njagala genda ku nsonga endala bannayuganda mwenda bali mu ggwanga erya Amerika kakibegi kibuga kimwoli njala bategeezako bakano mbuulire bw'obanga oli wankyukakyuka njagala obeere mwegendereza nnyo gy'onywa gy'osula n'abantu b'otambula nabo ensekezi nnyingi nnyo eziri mu ggwanga erya Amerika ezaafuna obukunkumuka nga zikola profiling gamba n'okuwa bannayuganda obutwa mwegendereza nnyo abantu abali mu Amerika bannayuganda naddala mu kibuga kye bayita mu province gye bayita Boston mwegendereze nnyo abantu mubeere beegendereza nnyo mwekuume mu bulamu olw'ensonga nti ensi tetudde abaagala obukunkumuka bangi bambala eddiba ly'endiga naye nga munda bajjudde amagumba g'abafu batambula bagaba obutwa ate nga nkwezenge era abantu be bamu bali mu house project bagitambuza indirectly naye nga ate temujja kitegeera okujjako nga mujja balaba ng'emaze okutuukawo ng'ate abagiri mbeebo kale njagala obategeeza mubeere beegendereza nnyo ku nsonga ezo kati njagala tandika bulungi ne information eno leke tugende ku nsonga endala waliwo tweet gye baŋŋambye wano amala ogiraba wano lindako wano a minute waliwo kye bampadde wano a minute alright amala gisoma wano bino nja bipostinga ndowooza nga mmaze okuva ku live maye ebintu bino bikwata mpolampola eddaku zino saala nnyo okuleekana abantu kati njala tegeeza abantu mwenna nti nze ku lw'enkyukakyuka nasooka n'ensirika
nga njagadde tubeere n'emirembe nga mmanyi nti abantu betulinga n'abantu balina ensonyi ate baagala enkyukakyuka naye ngenza okwetegereza nga abantu tebaagala nkyukakyuka bagezaako nnyo kuteeka wansi enkyukakyuka bonga babala byabwe ekisookera ddala bwe tuba twagala enkyukakyuka tulina gifuna mu ngeri yonna esoboka naye eriyo abatakyagala bonga baagala diplomacy which is okay naye diplomacy ku Museveni tajja kukola kati abantu abasinga obungi mwena kye mutamanyi waliwo kye tuyita okuteeka struggle wansi no gimalamu amaanyi kigenda mu maaso era kitambula naye nali neesonyiwa abantu abamu nga nabaleka for the sake of struggle naye njala kubajjukizaamu katono nina information nyingi najja nasirikira era nengireka naye njala kujjukizako omukulu omu anti mwakakola meeting 3 zomwakasinkana nga muteesa ku butya bwe mugenda okwawulamu ekibiina kya National Unity Platform nemba kwatirayo nemba sigaza naye ate mujja sigalawo okutuuka nga mugenda omwomu mubadde mukimanyi nti bwe twakwata abantu bano mu kirindi kati weesowolayo omwomu nalaga kalaze entuufu n'agenda 1 tekyali muntu akyasobola gamba nti Kagabo wa National Unity Platform oyi yeesowoddeyo yagenze Bashir Kazigwe tekyali asobola gamba nti wa National Unity Platform yeesowolayo yagenda n'abala mpola bajja genda mpola nga beesowolayo nga bagenda naye nga kiri kye baali balina break away nagikwata nayo holding ate nkyagikutte empaka kubanga na information enekusifu gye nagaana okuta n'enjita for the sake of the party ne kula people power naye ate njala basaba mugende empola kubanga nze ndi muntu akuuma ebyama ate asirika ku lw'ekibiina nandibadde bimonna bitadda naye njala bajjukiza meeting gye mwasooka okubeeramu ewamu hose mu makage information yo nagira nagitereka meeting gye mwaddamu okubeera ngenaku z'omwezi 5 mwezi ogwokusatu mwaka 2022 gye meeting gye mwalimu ku Serena Ekigo yonna information enjirina era nagisirikira naye njagala bawaako sample kubategeeze nti nalimba manyi nekye mwakola nali nkimanyi toza kambalageko bulazi muli okumutegeere nanyini motoka eno bwo kimanyi nti wali okukigo Serena mwenna abaali buli kimu nakitegeera na buli kimu kyagenda maaso mugende empola nanyini motoka eno wemanyi emotoka eno Mitsubishi UAZ 104C emotoka ogiraba ku Serena Ekigo ngenaku z'omwezi 5 mwezi ogwokusatu omwaka 2023 emotoka nyini yo gimanyi bulungi nnyo so funding abyo funding agreement information engine information ya meeting 3 ku Serena Ekigo ngenaku z'omwezi 5 omwezi ogwokusatu omwaka 2023 ku Serena Ekigo information yo nangirina yonna emotoka nyini yagimanyi bulungi nnyo ni mwatesa mbimanyi kugamba nti ajja okuntomera ojja wenywezeza kubanga nabingi nnyo nina nyukirya gye nsobola okusumula wano ensi n'etya eyo nga njivudde nkuwaako just preamble otegeere entalo z'otinkula nti jja kukomekereza mu ggwe ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna guno gwe tulimu ejjinja mu hoteri emu era abantu abali mu meeting eyo bwe bali mu meeting eno mwali ne muteesa bulungi bina mwayogera mbina on record naye njagala baleka buli simba leke mbategeeze nti mugende empola bakulu okusirika siri mu siru n'okuba nti ennaku zino waliwo information gye sikyafunnya n'enjireka siri mu siru mba ntegeera njagadde kuwaako sample mutegeere nti nnaku z'omwezi 4 ogwokuna lwe mwali ejjinja mu hoteri gye sigenda kwogera mannya for security reasons kuba nyiri omuyinza omutuusaako obulabe buli kimu nkirina nnaku z'omwezi 4 ogwokuna mwaka 2022 jinja naye nnaku z'omwezi 5 omwezi ogwokusatu Ekigo emotoka hiyo njikulazeeko n'endala gye ziri nyingi nnyo n'emmotoka nzirina buli kimu nkirina ne information nagireka lwa kibiina kya National Platform na People Power n'abala information enjirina so njagala bategeeza mugende empola ojja kusasula abantu banumbe ojja kusumulula akabox k'obuuko obw'eddalu ntegeeze ensi kyenjagadde okutegeeza nze sina lutalo na muntu naye bagamba bugambi so mugende empola nanyini motoka eno gimanyi era kati ndowooza wooliga kubugumya otegedde bulungi nnyo so njagadde bategeeza mugende empola kubanga mu meeting zonna ze mutuulamu
obange ne yennya baba buzizza nga tulya ku social media balanga ekintu kinakoze omwezi 8 ogwokutaano era omukulu omunaye mukanaga nti kiti kiina makulu kiwali kigenda mu maaso buli kimu twakimala tewali kwekalakaasa teri asobola kwekalakaasa buli kimu twakimala kuba bwe naatandika okwogera ebyo bijja kuwanvu ate njogereremu nebyo mbadde sina kwogera naye nga kyemba mumanya mbawadde kyakulabirako nti economic shutdown gye twasooka okukola teri mukulembeze yenna yateeka kintu ekyo ku social media neno gye tupromotinga nga 8 ogwokutaano teri kabere kansala atadde ekintu kino ku social media teriyo taliyo yakitaddeyo kikulaga ki they are playing down the struggle playing a struggle wansi bagideclining ebeera nga bo bajagalira but mbasaba tugende empola era tukwate empola tuli ku bulamu bw'abaana abadde mu kkooti olwala nga bali mu kwekalakasa basibidde ebbanga ddene nnyo nga bakikooye naye nga muli ku musaayi gwabwe gwe muli mu kuzannyirako jero bategeeza manye ebintu bingi guno omutwe gulimu ebintu bingi nnyo naye olw'okuba nti I respect my president nekyennakola nti saagala kwabuluza bo mwagala njogera ebintu bino mudduka emisinde nabaholdinga bulungi nnyo mulina okubeerawo wadde struggle mugiplayinga kulu esigale ng'eri awo naye mulina kubeerawo mpaka mpozi nga munagenda omu ne buli kimu kimanyi bulungi nnyo kirina n'obwongo kyovula musindika buli kiyenje kyonna kijja kirumberumbuye which is okay kuba ekisobola kigana kubanga mu bulamu kibeerawo naye njala bagamba tugende empola nanyini mmotoka eyo gitegedde bulungi esaaze mwali mwenna abaaliyo mbamanyi na buli kimu kyemuteesa awo nvuddewo ebbanga lizze eriwera nga mbagamba nti abasajja bafuga eggwanga bandits abajja okunyaga eggwanga ogenda nga si bannayuganda nga mulowooza nsaaka omanyi bagamba nti obudde ye mulamuzi asinga obukulu kubanga buli kintu ekiwa obudde bwe butuuka kyeraga nabagamba yoseri talina nsibuko mu uganda ne mbagamba n'akabinja konna kaalinako tekalina nsibuko mu buganda manyi ebyange mbiwa obudde mutabani we agenze mu Maserengeta tebamuzaalayo teryamumanyi ka video ke mwalabye ejjo bampya omwenda naye ekyo tukireke kubanga naye talina nsibuko njagala muddeyo muwulirize video zembadde nzijjankola ekiswaza omugagga kwe kutanaka entula nga mu bantu aganze nina ssente nyama ndya kilo naye ng'ate ekimuswaza kwe kutanaka entula atya omugenzi jeno tumwine liso moja bwe yafa ettaka lyabba kuba muziika era kyekijja ye nga ye kuyatandikira nga tekuli kitawe tekuli nnyina banyini ttaka ne bagamba nti ettaka tebamuziikako ettaka lyaffe sirirye bamuziikira ku mudumu gwa mundu teri muntu atalina buvuna buddo loza mula bulungi nnyo tubadde tuli awo noono mugenzi Keith Muhakanizi eyafudde era twali tulienge ettaka lye bagenda omuziikako tekuli wadde ekijja kya jjajjawe yatandikirako nga n'ettaka yabbalibbe kye tubagamba nti abasajja bano bonna tebalina nsibuko wadde beeteeka nti baayo teri abamanyi kati wano wenjagala tugende ku information entuufu gyenjala muwulire bulungi nnyo njagala otega amatu bulungi ompulirize bulungi nnyo gw'okimanyi nti ku nsi kuno ffenna tukolerera ttaka era gwali omanyi value y'ettaka ensi n'ensi zaalwana okufuna ettaka era nga nannyini ettaka asinga obunene mu nsi yonna gwe bayita Bungereza kubanga yatambulanga n'akwata abazibe emisango n'abatwala ku zisemazinga ez'enjawulo ne batandika okusiisirayo n'okutwala amataka g'abantu era y'ensonga lwaki oluzungu lwasaasaana ensi yonna kati wuliriza obadde okimanyi lwaki ettaka lyonna mu nsi ze mulimu ez'amagulu meeru ettaka gavumenti yeerivunaanyizibwako kubanga bakasanga batandika ensonga zino bamanya value y'ettaka mwe gye mutannamanya kati bw'osanga omuntu ng'abuleminga oba avunaana Lumbuye okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka custodian wa Buganda akuuma ettaka lyaffe nga singa Ssaabasajja Kabaka amala n'aseera ne bamutta
polotiyo ekibanja kyo ettaka Museveni agenda bitwala nga bwakulekala mojja njagadde kuteeka mu sensi muntu otegere Ebungereza mu America ne mu Europe nsi ntono nnyo mwosobola okugula ettaka nobera ne ownership obwannannyini mubeera ku liizi bwe basiriizi mufuna kye tuyita mortgage n'ogula enju n'ogisasula obulamu bwo bwonna naye obadde okimanyi nti omuntu bw'osasula mortgage bw'oweza emyaka 65 bansanvu kubanga mu Bulaaya tetulina kye tuyita extended families mwana wa ssenga wa kojja wa neighbor wa muganda wa muko tebaliyo buli mbuzi ku nkondo yaayo bw'ozaala abaana ne bakula buli mwana aba alina okugenda otandika amaka ge bakuleka mu nju bwomu mu nnyumba gye wasasula mortgage kati bw'omala okubanga osigadde mu nnyumba bwomu sisitimu y'e Bulaaya ekugamba bwete nti obeera wa mugaso nnyo okuva ku myaka 16 okutuuka ku myaka 69 kasita oweza emyaka 7 oba tokyali valuable kubanga giri emyaka gyonna oba osasula omusolo gavumenti ekufuna mu musolo weza 7 oba tokyalina wosobola kusaba mulimu ate oba tokyasobola kusasula musolo ekiddako ki abaana bewazaala baasasana bagenda mu nju osigadde mu bwomu bagenda kukwata bakutwale mu care homes ennyumba yeeno bagiteeke katale bagitunde sente zivudde mu nnyumba eyo bakulabirire okitegedde bulungi okujjako nga waleka ebiramu noga nti ennyumba eno abaana bange babakola ki n'ekitali ekyo ennyumba yeeko ennyini gavumenti gyetunda sente ne zikulabirira mpaka lw'onoofa ekyo tugende mpola tukitegeere ekira kinjera mutegeere ku mugaso gw'ettaka nti kanso esigale kujjako obusuulu omusolo ku ttaka ku nyumba gye wagula kye tuyita ownership of land kati Museveni aleeta abanyarwanda okubayiwa mu Uganda okukola kye tuyita occupation naye ng'ateekawo ekintu kye nti bano bajja bamukwatira ettaka bw'amala okuwangula olutalo lwalimu ne Buganda ne Lumbuye n'abantu banna Uganda ettaka lijja kuba liri lyonna nga ye custodian nga yalina obuyinza ku ttaka kyova olwanyisa Mayiland eveewo ownership of land ng'olina ekyapa ky'olina endagaano kyalwanyisa kiveewo kati gwaga nti Ssaabasajja Kabaka tomufaako nga ye custodian abulookinze mission ya Museveni ne Lumbuye ayogera kitegeeza wayiika windows ekyo kankikulaga value y'ettaka value y'ettaka yeeno munnange eno mu diaspora gye tuli teriyo bijja teriyo muntu nti alina ekijja gavumenti n'ebitongole byakyo ebya gavumenti ez'ebitundu ze bayita local government omubeera state council oba municipalities ze zivunaanyizibwa ku limbo oba semitale e Uganda semitale zaabanga z'abagwira abayindi era state council yavunaanyizibwangako oba omuntu yenna afudde ku street nga tamanyiddwako buvuna buddo singa omulambo gwe gubulwako omuntu waagwo gye batwale bakuziika eyo mu semitale Museveni najja ne baga nti alina program ey'okugyawo obwannannyini ku ttaka azzewo system ya semitale nga temukyalina kijja ekikubiza n'ekijja kwe kulaga obuvono obuddo bw'abajjajja ne bajjajjawo nti ono mujjajja wange yazaala gundi yazaala gundi eno e Bulaaya batuteeka mu semitale bakuteeka mu semitale bakuziikaawo ate tolina garanti nti bw'onoofa n'omwana bagenda muziika wano mugenda okwetola semitale mwenna bafiiriddemu nga bakutaddewo omuddugavu bataddewo omuzungu tewali muntu alina permanent place mu semitale y'e Bulaaya ewafiiridde omuzungu bateeka omuddugavu obateeka omuki obateeka omuki tebeetaaga kumanya kati value y'ettaka yeeyiyo ggwe alina ekijja wooziika omwana w'omwana wo nga ne jjajjawo wali ku ttaka ebyo kibayita value Museveni kyatayagala yeddiza ettaka lyammwe kati bw'obanga omaze otegeera ekintu ekyo value y'ettaka ekonome yonna etambulira ku ttaka abasajja abasinga obugagga mu nsi yonna balimi n'abalala badiringa mu mataka na bizimbe njala sooka kubuuza golooza lwaki bwe bagenda okuziika mu semitale bamala kugula space wali oguzeeko oba kuziika e Uganda nedda kubanga olina ekijja ky'abajjajjaabo eno e Bulaaya tugula we batuziika space Museveni kyayagala mbenga mugula space bw'oba okyayina embavu ku ssente z'olina z'okola nkusaba ogulire ettaka lyo oba poloti wezimbira amakaago kubanga address kintu kikulu naye ekintu kyonna kyombeera kye mulina okumanya kiri ekintu kimu ettaka
kwozimba ekisuucho ye nyumba ne webakamu gye tuyita address. Ettaka kwolundira gye tuyita commercial farming. Ettaka kwolima emmere gy'olya. The most expensive thing in the world is food and accommodation. Transport comes later and education comes later. But the most expensive thing in life is accommodation and food. Ekyo kibuuze nti ekintu ekisinga okubeera eky'omuwendo mu nsi yonna we wantu wetwegeka oluba kyekisu y'ennyumba n'emmere ekyokulya. Bino baasi simanyi ngenda ku mulimu eyo nyongereza ebintu ebisinga okubeera ebizibu ennyo mu nsi yonna kyetuyita ew'okusula kyetuyita emmere. Kati bw'oba olina ettaka ng'ozimbyeko ennyumba yo teri kyabugagga kisinga ekyo. Bw'oba olina ettaka we bagenda okukuziika kitegeeza you are independent, olina ettaka lye bagenda okukuziika. Tolinga giri emirambo gye bayita cops. Ng'ozaakyo omuzungu yateeka kiga kye bayita cops kubanga oba tokyalina mugaso mufu. Ne wano mu Buganda mu Uganda buli famire eyina ekijja y'ensonga lwaki tugenda nitubirimako. Ne mu semita tebalima bijja abatwala ebimuli basula ku kimuli bakujjukidde wayite n'akuterawo ekimuli. Naye eno gye tulina extended family omwana wasenga wa mukwano gwa kojja wa neighbor. Tulowooza tugenze kulima kubijja gwe mugaso gw'ettaka. Kati gwe atamanyi mugaso gwa ttaka ng'ate okimanyi custodian ye Kabaka. Nga zino enkweze ng'emponga bye zijja ne zikola programu z'otategeera. Kitegeeza temumanyi kintu kye bayita ttaka Omunyarwanda akimanyi ate alyagala. Njogera naawe oba wagira NRM oba wagira FDC oba wa national platform nkutegeeza nkusomesa otegeere ebintu ebisinga okuba ebizibu mu nsi yonna. Kyebayita ettaka ye Mungereza kye yasooka okukola occupation n'asindika ng'abazzi b'emisango ne bagenda ne boccupyinga. Njera kubuuza bakugamba nti simanyi John Speak yavumbula Nile, but remember abasoga baaliyo ku Nile era batula John Speak omulaga omuggo ogwe n'ateekawo erinnya lye. Kati what kind of mentality is that? Kubanga bo bayagala tutegeerera okitegeera basanga tumanyi ebintu byaffe ne batwepaatikako. Ennyanja Victoria linna lubale nga tukimanyi bo ne bateekawo Victoria kubanga baagala okubituuma amannya gaabwe. Njira kubuuza wano ebibuuzo bino tugule obwongo wano lwaleero. Njira sooka basomesaamu gwe lwaki olowooza nti ensi abazungu bagikutte bagiteeka mu ngalo zaabwe era nga tebaagala information efulume? Kubanga bakimanyi nti gwe tosobola kusoma ate akubuulirira tojja mukkiriza nti byakuulya bituufu mpaka nga kimaze kutuukako. Kyava ku ki gwe tubenga osobola okubala ennyukuta w'ennamba okuva ku emu mpaka ku 10 ng'ozibala mu lumiriro ntuufu? Omuzungu najja n'azikukyusiriza yazikyusa atya? Tugenze mu ssaawa. Tumanyi bulungi nnyo nti essaawa ey'omuzungu agibala vice kifuula nnenge. Nti gwe wogamba ssaawa emu ey'okumakya ebeera ssaawa emu ey'okumakya y'emu. Omuzungu nakugamba nti 7 naye ng'ate 7 mu Luganda gwe 7. Nkiddamu mu Luganda essaawa emu ey'okumakya ebeera emu, that is emu. Naye omuzungu agati ebeera 7 naye ng'ate mu Luganda olwaffe 7 yandibadde 7. Ani yasiriwaza munne era noliko omuzungu akusiriwaza empaka gw'osigale ku ekyo. Ssaawa 2 mu Luganda ze 2 naye n'agifuula 8 gwe 8 n'akusiriwaza gwe n'akuteekaawo. Ssaawa 3 mu Luganda omuzungu zayita ki? Zayita 9 mu Luzungu gwe n'osigala n'engalabiyo. Kubanga tetusobola kutegeera bintu bino bitegeeza abantu bannaffe nti abasajja baatusiba obwongo. Essaawa 4 ez'okumakya omuzungu zakugamba nti 10. Mutandika okola ebintu bino mu ngeri ey'enjawulo musobole okwetegerera. Oli takujja nga ku linnya lyo oba ku busiruko bwo n'akubulya ebintu bitakwatagana. Omuntu bw'akuyingiriranga mu buwangwa bw'akuggyeko ekyokutegeera. Osobola okutambulanga Nakimbugwe ne tosobola kutambulanga Liliani. Osobola okutambulanga Namusisi ne tosobola kutambulanga Eva. Osobola okutambulanga Kiwanuka ne tosobola kutambulanga Ivani. Osobola okutambulanga Muwanga ne tosobola kutambulanga Peter. Peter talina nsibuko.
gwoli n'ensibuko ekitulaza nti tambula ng'omusoga osobola okunnyonnyola amannya go gwe naabirye ndi mutabani wa gundi ndi muzzukulu wa gundi ndi muzzukulu wa gundi naye osobola okutambula nga Evelyn. Who is Evelyn? Evelyn doesn't exist kubanga baakujjako okutegeerako. Kyenjagala bategeeza kino kituzaawa abaddugavu ku lukalu lwaffe lwa Africa tulina ettaka lyaffe tusobola oddikolerako buli kimu. Tulwane nnyo tuggyeko Museveni mu ngeri yonna esoboka tusobole okweddiza ebintu byaffe. Kubanga ye kyakwagala kwe kuteekamu sisitimu eyaabwe kye bayita sisitimu kimanyi. Kankikunnyonnyole gwave e Kampala ng'ogenda mu Bulaaya kola kye bayita sisitimu kye kino. Otuuka ng'osaba visa ennyingira olukusa oluyingira mu nsi y'omuzungu. Bw'otuuka mu bulungi nnyo osanga ensi nzimbe bulungi nnyo. Era ng'ogamba sisobola kudda Uganda kamala okunoonya ekiguli amagala eddiba olina kino nyanga oli mu sisitimu yawa mu nkola yaabwe. Munnange either nga bakuwasa oba ng'owasa ng'ofuna empapula bw'oba tebakuwasizza either ng'oteekayo emboozi. Nvuga mpanga ewaffe bangobayo waliwo abannoonya biki ng'omuzungu akakankuwe. Olumala okuwa empapula buli ssente z'okola omuzungu aziteeka ku akawunti yo kuliko omusolo kuliko bills kuliko buli kimu ky'olina okubanga okisasula. Ogenda otambula otyo mu sisitimu ng'ogimanyidde tolina kintu ky'osobola kwekolera kubanga buli kimu kikola kikwanguyira. Njagala bwebuuze lwaki mu Bulaaya tosobola kugula kintu mu hard cash once and for all nti ogenze mu dduuka oguze iPhone $15,000 lwaki bakugamba nti jangu ofune ya bbanja ng'osasulayo $5 mu mwezi. Egyo tuyita bakukiipingira mu mabanja. Neffe wano mu Africa okwata $2,200 n'ogenda n'ogula iPhone pwakwata n'otambula n'ogenda bo balina system gye babateerawo. Kampuni ekwirisi munnange twafulumiza TV inches 50 jangu tugikuwe ng'otuwayo pound 10 buli mwezi n'ogenda bakutera TV. Buli kintu bakufuula nti kyalayisi naye nga bakutadde mu system ey'okukuumira mu bwavu ng'oleme kulowooza nti waliwo ekintu ky'osobola okwekolera omulundi gumu. Egyo tuyita system. System eyo okuvuga olunaku lwafunye empapula mpaka lw'oyiika Windows ku myaka 65. Ngato kyasobola kwekolera kintu kyonna. Goloza lwaki mu Buganda omwana wa ssenga wasobola okujjanjaba nga takuggyeko ssente nembeera mu nju omwana wa n'omuzzukulu n'akujjanjaba mpaka lw'osizikira. E Bulaaya waki waliyo care home kubanga bateekawo system nti balina okubanga olina system w'otuuka ne bakuggyako ng'ovuddeko. Bantu bangi bavuddeko mu diaspora bavaako not because baagala system n'ebaggyako. Netosobola kujjirako mu system tesobola kubanga tulina extended family nga tubeesinga ku bugagga bw'ettaka Katonda bwe yatuwa. Naye muganyo kitegeera ensonga bwe tuzoogera bali babuzaabuza bana beefuza babuzaabuza. Njagala bagamba mutegeere ensonga zino. Ekyobugagga ky'olina ku nsi ly'ettaka kubanga bwe bakuziika the rest of your life. Abaana bo ne bakulabirako w'olima emmere wozimba enju kwokolera ssente. Abantu abasinga okukontrolinga ensi no bagifuga ku ki? Ku mmere. Y'ensonga lwaki mulaba n'eki kye bayita GMOs, genetically modified seeds, kubanga baagala kontrolinga mmere nga bakozesa ettaka lye balina lye baafuna. Kati bwe kinaakulema okutegeera nti olina okugula obwongo bwo ove ku bannabyabufuzi weerowooleze kiba kitegeeza obudde bukugenzeeko. Kati gwakugamba tolina buvunaanyizibwa kwogera ku Ssaabasajja nga ye custodian ye bulooka eyimiridde mu kkubo lya Museveni nga tukimanyi nti abasajja bannabyabufuzi be baakolaga ne gavumenti ya wansi okutta Ssekabaka Muteesa nga teri ategedde. Era nakati y'ensonga lwaki babadde balinda celebrations kino okiddamu bannyabo ne bassebo. Bannabyabufuzi ng'oggyeko Kyagulanyi Ssentamu ne Honorable Lutamaguzi Ssemakula wamu ne muganda we Zaake Francis Mutebi. Bannabyabufuzi bonna oba wa national platform oba wabadde balinda celebration za Kabaka kufa nkiddamu kino kyonsobola n'okimirako mu court n'enkyogera. Baali balinda celebrations nti Kabaka afudde bakole kye baagala. Bali abantu aba
Robert Kyagulanyi Ssentamu, Luttamaguzi Ssemakula ne Zaake Francis Butebi. Abasigadde bonna bannabyabufuzi baali balinda celebrations. Mbuuza lwaki. Njagala ogende ku platform zaabwe ku bwenyi bw'ekitabo ku TikTok, ku Twitter nga waliwo yali ataddeyo post Ssaabasajja Kabaka agenda jjanja we. Ssaabasajja Kabaka tokusabira. Ku myaka 4 n'ekitundu mbadde ku social media. Baali balinda celebrations kino kimujje ku nze okusinzira ku sources zange. Yensonga lwaki omukulu ono yavaayo n'ayogera ebigambo ebyo. Byonna nga mbuulidde. They were waiting for celebrations of the death of His Majesty Kabaka of Uganda, Ronald Mutebi II. That was their point. Kanji baddiremu. Kanji baddiremu bulungi. Njagala muwulize statement omukulu ono gye yayogedde. Era munoonyeze ku post gye lyakoze n'abantu abali mu Mengo bonna. Yiyo oyambadde akakofiira ka Nuupu aka people power. Ogamba Kabaka jjanjabwe, oli mu buyo kawa Katikkiro, oli Kasujja Olubinga, oli Namasole. Gwe Ssaabaganzi kojja wa Kabaka. Abakola ebyo kamba buli bati baagala. Mulidde bulungi nnyo ebitabo by'omusajja ono. Is among the hypocritical politician eyabaddewo mu Uganda. Basomesezza bulungi nnyo baani abavunaanyizibwa ku nsonga ezo. Genda ku peegi oba lyawandiiseko ekintu kino ekibinja kyatwala kyonna tekuli kyeyali akoze. Kati yavaayo ayogera alowooza tetumanyi kubanga tumanyi. The same people who jubilated, who celebrated when His Majesty the late Frederick Edward Mutesa lost his life, those are the same politicians who were waiting to laugh or to celebrate the death of his son. Kati wano ku bwenyi bw'ekitabo yenna asindika ebinnyo ku nsonga za Buganda. Newe kiba kyetaaga kunoonya kutemako mukono, I will do it myself. Kubanga mmanyi kye mutamanyi. Eno statement mugijjeeyo. Ku nsonga ezikwatagana ne Buganda n'ensibuko yange, munnabyabufuzi yenna ajjaazunga ng'omukka gw'omu ovulo, ndi redde naawe. Politics aside. Kubanga munonte politician, sigenda kufuga office na kubanga sijaagala. Kubanga mmanyi history kyasome byafu ekibisoma ebibanda byabufuzi abuzabuzanga bafuka banaaba. You were waiting for the death of His Majesty Kabaka of Uganda to celebrate. Kubanga mwali mukimanyi nti awedde. Mwali mukimanyi nti awedde. He is alive and kicking mpaka Katonda wanayagala omutwala. Ndi ready. We politics wa mumbere musime bikisime tutuza ndije tuli kasasiro ku kya Buganda jajjange gye yalwandira Lumbuye okuva ku masaza asatu tuka ku masaza 18 bisigadde byonna nsobola obireka ne ku lwa Buganda I can't. Before nga tunayogera kibabuuze 8th May ogwokutano boogera ku baji postinze luddawa ani akyogerako. Goroza lwaki mu Busoga ettaka balikayanira? Custodian ye Kabaka wa Busoga kyabazinga kubanga yakuma abasoga n'ettaka lyabwe. Goroza lwaki Kabaka wa Bunyoro ali mu mbeera mwali kubanga custodian yakuma ettaka ly'Abanyoro.
goloza lwaki olw'enzululu babusaanyawo kubanga yali akulira kabaka w'abalwenzululu yali akuma bantu balwenzululu abakonjo n'ettaka lyabwe y'omusaanyaawo kati gwega tuleme okwogera ku nsonga za kabaka netiwaka mugireke bagikwate mu kuba nti baagala biwulira bino mbyogera nga ndi presenting omuntu atasobola kweyogerera omuntu eyaguze kapolitiki nga ali Saudi Arabia ali Dubai ali Oman ali UK ali mu nsi yonna custodian yakumye ettaka lye ye kabaka wa Buganda ali mwenda mutebi w'okubiri bwafa batukola kye baakola aba Red Indian zita kale bagenda ditwala akiri ekkala moja mu kiraba kike mutalaba kino Museveni kyayagala okujjawo kabaka yakola ebiye ye video eruwanyi badizeeyo kino Museveni kyayagala This is too much. Mere, what are you? Mama, what are you? Please. What are you? Hey. Who was getting the garden? This is very serious disaster. People. Ekyo Museveni kyayagala mu Buganda, kyayagala mu Busoga, kyayagala mu Bunyoro, kyayagala Ettoro, kyayagala mu Ankole. Nino tuneba politicians bambadde obusuuti bazimba kubanga bo bafunamu kye baagala. Numirira omuntu wayina ettaka lye mu Buganda Bunyoro Busoga mu Ankole nga bali mutwalako bana abakazi n'abaana bali stateless kati Karamoja. Museveni kyagala mu Buganda kyagala Bunyoro kya Elwenzululu yakikola nakuba obubiru n'abaziika mu Kirindi naye bagamba ko tebasobola byogera. Information jenkola bamu tebasobola jikula kubanga bali ku payroll. They fear to say what I say. They fear to say what I say. Nina emisango 15 ejiri filed already. 15 emirala 68 bagirinze gisanctioninga. Kati gojjombuli azine embuzi zane teziri kuno ku social media. Zizi nimisa 15. Hiyo emisango 15 egininze DPP agirina goyina emeka avuma Lumbuye. N'emisango 67 gyawandiikibwa
wadda ndi stateless Gijo 15 ono citizen sumane rapapura sichi misa 15 kwogera nsonga zino Okitegera so njarabaga ekigambo kimu buli muntu waali webereremu ennaku z'omwezi 8 mwezi gw'okutaano economic shutdown n'ensonga era nga zinatambula y'ensonga lwaki mwalabanga enanga avuddeyo ne poliisi nga batandise okutiisatiisa abantu kubanga bakimanyi kyekitegeeza buli muntu woli webereremu lwanirira obuwangwa bwo lwanirira ettaka lyo lwanirira ensi yo bano bannabyabufuzi banoonya byabo nayo mu postinze ebinnya mu Kampala biki ekyo kiri well organized and planned Kampala okubeera bwatyo nze kyovula saa postinze naganya postinga video ya muhozi naganya postinga video y'ebinnya kubanga baagala Kampala nga bwali awo afaanane nga bwali bateekawo system nga Kampala City Council Oluseke Museveni mwajja ssente eziddukanya projekiti ze z'Abanyarwanda n'okugula amataka ga Buganda n'okuzimba akeedi mu Kampala. Oyo lukwa kutasobola kujja byogera. Era na kabere kansala wano punajja n'ayogera amazima. Either Facebook bagijjawo oba ogenda okuwulira nga bamuyise ku sseemwayo ba ku sayidi ekibuli kwogera ensonga ezo. Goza tebabiraba. Omanyi lwaki enguudo ezimu Kampala bazifula wanuwe? Tokimanyi. Nkubuuza gwe, omanyi lwaki enguudo ezimu Kampala bazifula wanuwe? Tokimanyi. Bakyagala kiri bwe kitu gwe ne bwe munaayogera bagenda kuga kale katugenda tuteekemu layimu tuteekemu n'ettaka tunyige bazibewo kubanga bo kye baagala kiri well organized and planned okubanga ekibuga kifaanana bwe kityo enguudo ziri bwe zityo capital city we baalira ekisaawe kirambe eky'entebe ne bakirya ni bali eddwaliro ly'Olubowa ne balirya obuwumbi n'obuwumbi kati wuliriza bulungi nnyo mu ggwanga Uganda abakulembeze abaavaako Yosere bye yajja n'asikira be yawamba baali bataddewo enteekateeka nnamutayike eziyamba eggwanga mu buli mbeera yonna esoboka. 1 omugenzi Idi Amin Dada n'Obote baali bategese eggwanga bulungi nnyo era nga n'asereza babanja ku international zaali ntono twalina etterekero ly'amafuta yalitunda twalina ebyaji by'emmere Museveni yabitunda ne bateerawo ne Uganda drug stores or medical stores ngali sente amasitowa gano gegabiramu eddagala lyonna gavumenti lyebeeguze kusereza omusolo eddagala lino libalitwala mu district yonna mu referral hospitals okulwa bannayuganda free of charge nga babeesinga ku musolo gwe basasudde. Mumanyi ani atwala eddagala lya Uganda era baliteeka luddawa? Njala babikira eddagala lya Uganda lyonna erya Uganda Medical Stores lyonna Janet Kembabazi Museveni yalivunaanyizibwako era yalitwala ng'ayita mu pharmacy ze bayita First Pharmacy nga zino zeetoolodde Kampala ng'era nayo gye bazimbye ku nkulungo Mulago nayo yiye era nga buli mulwadde yenna agenda Mulago mujjanjaba bakuga nti eddagala teririwo genda olugule ku First Pharmacy ya Janet ngende nga eddagala lya ssente za muwa musolo liva mu Uganda Medical Stores. Temukimanyi zino ensonga temusobola zoogerako
temusobola zoogerako. Janet ye nannyini first pharmacy zonna eziri mu Kampala. Naye ng'eddagala lyonna alijja mu Uganda Medical Stores. Era bw'ogenda e Lubaga oba e Kawempe oba e Kiruddu bakugagenda mu first pharmacy gy'ogula eddagala lyonna balikuwa ebivi. Nga Janet yatwala eddagala liri kusereza omuwa omusolo kuba buli kimu baakyeddiza. Ndoza mutegedde. Saagala baluyisa nnyo omuntu yenna nga nfundikira eyali mu lubiri ng'odduka ekyokkola okimanya amazzi nga bategeezezza okujja nga nina kye sibagambye kuba buli kimu wano nkiyitayitamu nkole final touches ndabe nga nina kye sibagambye buli kimu nkibagambye ndowooza tujja kusinkana olunaku lwonna Mukama lw'anaaba nga yagadde ambagaliza akawungeza akalungi tujja kusinkana olunaku lwonna Mukama 20 mpeera mwebale kubeerako mwebale kungobera olunaku olulungi mweraba.